Bane ndabafika papa naye zibembera wanofika was appointed by the president of the republic of Uganda. Nirakozesa ofisi yange kuba bano abantu bakulonda baagala Museveni bonna yimba nkozesa ofisi yange tukongedde essaawa mpaka ssaawa musanvu. Akabuka polisi weri UPDF weri tukongedde essaawa. Akalulu kaliwa nga tujikume mutuufu wayo saagala ompapesa nyosa abantu bano banange saagala kulaba ampapya saagala kulaba ampapya woyo bange ntumirako bakyala ena baagala nnyo DJ kamalina bitono nenambali tubakolereki kastambo wemuli